nagikwasibwa abalimbo manyi lwaki abalimba copyright weeri ne Kenzo yennyini yazuula nti abantu balimba tebategeera. Abayimbi be Uganda be bayimbi abataagala kumanya tebaagala kusoma. Copyright weeri kati kyogamba nyinza okene nkyane enkola Pepsi omulala ne mutunde Kampala ngaze stava mu kampani ya Pepsi. Kyekinkwata okuŋŋaana okukola Pepsi owange ne muteeka katale. Copyright weeri. Jesi abantu kye batamanyi nti twavaayo eyo mwana logo system tuli mu digital system. Tekyali muntu copyright gwegenda kukolera artist. Tuli mu digital system ya copyright ya digital ya online. Nti oluyimba abantu kati omuntu akyagenda kusala tape. Kuteeka music okujinja ati amugule mu lusini. Omuntu ateeka wali ku simu ye na downloading oluyimba copyright egenda mukwata ddi. Oyina copywriting music by online nti omuntu wakola download ku luyimba lo ku channel yo sene zigenda ku simu yo omuntu wavivinga oluyimba lo ku TikTok oba ku guna alukozesa sene waliwo company ngati uniko wa CD baby zitracking system eyo ne zijjayo sente ezo ne zijiteeka ku account yo. Kenzo azanyira abantu ku bwongo kubanga abantu tebamanya ate tebagala kumanya. Zendi artist ateka nti begatte mu federation inagambye nonya numbers tukuwa obuyambi bwoyagala. Kati kiringa bwe nagenda leero nengera mu government ne mundigamba tinyina abaana abetaaga obuyambi. Bengera nengamba government nyina abaana abetaaga obuyambi bajja kuŋŋaba ebaluwa. Era kiki mugundi yo kibayitaaga tinetaaga engoye netaaga we basula netaaga obafunire essomero. Kakati government egamba noonya abaana abo batulage obatuuze wali obatulage ddala abaana abo ddala obalina. Kati ye Kenzo bwakola federation agenda kuŋŋanya abayimbi batuulawo abateeke wali abawenga transport abayimbi sejjam session babaweeza amafuta. Government erabe ti ddala omusajja abayimbi abayina yeetaaga obuyambi yawe Kenzo sente ziyakola ki? Ziyamusaba. Mufunze Eddie Kenzo akuba ka sente bwe kiri tweyanziza sijja kukoma wano abadde Yiya Moze emboozi ye oba oli awo gyegiteeka tujja mufuna omulundi ogwokubiri. Ensonga za copyright azogeddeko ayogedde lwaki omuyimbi tagwa asirikamu busirisi oba sometimes abaako n'ebirala byakola. Nze ambassador wakabi bangi omanyi Abannayuganda ebiseera ebisinga ng'abawagizi balina mentality nti omuntu wabanga tawulidde ku music w'omupya oba tamulabye ku TV oba tamulidde ku radio agamba mbu yabula oba music yamuvaako bagamba yagwa. Naye omuyimbi agwa atera dirwa banga kwali omuyimbi tagwa asirika busirisi. Lwaki nkose ekigambo ky'okusirika nti matu g'abantu oba ovuddemu nga tebakyakuwulira abatagudde management yevaako okuba nti management bwe batesobola kutuusa music wa muyimbi ku radio TVs ubayinza abantu omufunira oba omuwuliriza oba omulaba kitegeeza mu matu ne ku maaso avaako. Kati abantu ne balowooza nti oba ogudde oba togudde. Omuntu agudde yonna atakyayina capital. Gwe capital wo kitone kyo okitegeera oba osirise busirisi nti mu matu oba tebakuwulira. Era abangi twakumanyira nnyo nga mutambula babiri oba nga muyimbanga babiri neziza bafana kyekyabaawula. Kyatwawula ndowooza byanfuna. Mu Luganda kibayita omululu. Omululu kasamuba babiri ng'omu ayagala afune nnyo ng'alabanga ggwe atalina kyoteekawo ng'ate takuwandiikirangako takulowoolezangako ki kyogenda yimba wabula ye ng'alaba ye wakabi muba muyina okwawukana. Kumwe mwennaani yali alina omululu? Of course Bafana ye yalina omululu. Lwaki ogamba nti yes? Manyi lwaki gamba nti za Bafana ye yalina omululu? Management mmeka gwe zoolabye ayingiramu nga zonna zimulemwa? Ziwerako. Kati nze bukyanga njawukana naye wakalaba management mmeka ezizze gye ndi. N'ogaa nti eno yajja n'ennemwa nakolako n'ono n'ennema n'engwa. Sinagiraba okujjako eyo gye mwali nayo babiri. Kati anso gifunye. Management eyo jjajja kyanga kubanga mukkiriza naye agamba nti oba oyo alina omululu nze then kansigaze Yiya Moze oba management gye mwalimu baateeseganya neziza Bafana okubanga gwe bakusuula akagati bakalye bokka. Anti kati olaba bano abantu kisinzira mu mbeera zo kati twakuzibwa mu mbeera za njawulo.
kati nze siri muntu ayogera nnyo nti mbeeraawo complaining kino ngambe gundi waliwo omuntu nga mwogezi nga kutekako akaliro nga kangi kati kiringanga kukwana mukazi omukazi omukwana takwagala gye biggwera amaliza akwagala nnyo ng'ajula n'okwewa obutwa akwagale kati bano abayimbi abakuba dancehall bino ebyokurapinga bakonvinsinga nnyo mangu bamanager nti omuyimbi osanga n'omuyimbi nga tayimba nnyo byakabi naye ng'alina management n'osanga omuyimbi ng'ayimba bulungi nnyo naye nga talina management nti ebiseera ebisinga abayimbi abayimba obulungi obudde babuwa nnyo studio nabiki bagenda oyimba n'osanga kati ng'aziiza Ziyoni musajja muyimbi mulungi naye nga abamumanaginga tebajja bamutya balabanga owakabi ennyo atamanagingika naye ate upcoming bwajja ng'akuba jasi bino birapulapu ye obudde bwo bulungi ekimwanguyira kunnyonnyola musajja manager amumanaging mu bufunze eziza bafana yakolagana ne eyali management yo ne bakusuula ne bakwatagana kati bwe bamala okukwatagana oli abatakyalaba nze kyemulaga abalaba kyono ng'alaba ye mutuufu mwali mwakola contract nga y'abantu babiri ng'era yabbanga ki contract twagikola twali ku gentleman's agreement timuje tukole kati bwe twamala ofuna obutakkanya netutandika okubaga ku contract eyo gye bandibadde nga agreement twagituukako gisayininga ekyagaana kyali kyako omukulu ziza bafana yasaba nti agala kuyimba yekka nga bwolaba Mayinja Lutalo bwolaba kale nga gurupu y'aba Mayinja Eagles nga mulimu Misaki Geoffrey Lutaya nga alayimba yekka kati oli idea ye manager n'agikkiriza of course batwawulira kyali kituufu because mwali muyimbanga babiri ate kijja kityanga buli omu ayimba basayininga muyimbi ku lulu nakirwana paka management yaŋŋamba nti bw'oba tokkiriza kubaawola tokyali muyimbi wa kibiina ne bangoba that was it bangoba bugobe mu kibiina kugaana kutwawula just okuva olwo n'ogamba nti kokwata ebibye n'olina akwata ebibye buli omu n'akwata ebibye management ya gye mwalimu neziza bafana yamala naye ebbanga ki ng'ali naye bwe yamusigaza ekinene ennyo gwali mwaka oba obutawera gwali mwaka kubanga n'okwawukana baalwana waliwo kyali wange yalina contract eyo mukwano gwaffe yali mukwano gw'ekibiina nga nkyakirimu gwe baali bagiteresa yagireeta ne baawukana ne bagiyuzaamu namumulekera kuba bagezaako manager yamugamba waŋŋamba ng'obaoli akulemesa kati biganye tebali kimuvinga n'amutuma n'omuyimbi omulala gwasobola oyimba naye n'amugamba nze songeramu ssente okuleka ng'olesa omuyimbi ayimba nga Yiya Moze of course bali balinako myawogo ate nga bafana tayagala nga ye tayagala kunziza kati ne baleeta Dan Flavor kati Dan Flavor bamuleeta naye we yatuukayo bwe yalaba nga omusajja tebasobola kukwatagana ne bafana Dan Flavor ye teyalinda mugoba yeegoba yekka okay nga tumaliriza olowooza ki ekiremesezza duos wano mu Uganda okuba nga ziwangaala oba oliawo ng'ate abantu babadde bazaagadde mululu kweyagaliza n'okuba nti temuli ba mukwano nti mwe abakoze dduwa abaagala oyimba nga mwe abayimbi mulina okuba nga mwemanyi nga muli ba mukwano mwebeereddewo haso zammwe mukwatagana endowooza ne goals ki bye mwagala okubeera ekyokubiri ne management erina okuba nga efaayo nnyo okulaba nga muli ku same page erina okusacrificinga kino kibagaa nti njagala nnyo ono simwagala nnyo okuuma ekintu kibeerewo kubanga abantu management abayimbi bayinza obeera nga tebakwatagana for example Jeff yamalanga ne ba Good Life ebbanga Wizo ne radio naye yayina omuntu amwanguyira ku bonna radio teyali mwangu ku Jeff Wizo ye yali omwangu naye Jeff yakola kyayina okukola okukuuma dduwa eyo kubanga babeerawo sacrifices waliwo ebintu byewerekereza n'obijjamu laavu n'okola profession kyolina okukola tulaba nti igwe ebivulo ebisinga biri bweru gy'osinga obbikubira si wano e Uganda connection ozijjawa era bapromota abawano bebataagaliza because abeeri gy'otawangaalira nnyo ate basinga okwettanira anti kati ebweru
bo to promotinga tokwenda kukwata luyimba losasule TV oba radio mbo bakuzanyi mbo munsi katugeze Nigeria bakuzanyi good music gwekola luyimba lulungi lutambula na trend munsi yonna bajja kujja bakunonyeza ku email zo kubanga ku nyimba zo ku channel kubako email bajja kusendingira email bawe contact za management bajja contactinga management bakuwa omulimu ogwo gy'olina okugenda oyimba. Kano ke kasemba abana Uganda bangi beebuuza ddala Uganda ng'abayimbi music industry erivaayo ne yeegatta because buli lucha tulaba entalo mu bayimbi wano mu Uganda ebisinga byanfuna. Bannayuganda tebasobola kwegatta, tekisoboka n'ebweru tebeegatta nga bino bye mulaba bya federation tebiriyo byakulimba bantu mbusima abalwana copyright bakola biki byakuzanyira abantu ku bwongo baagala kuba kasente byakasente byanfuna naye nga tewali kwegatta ne Bulaya tebeegatta ate copyright yaabwe ng'ekola kati bwe tunadda ku ekyo ekya copyright kiwanvu bino bya copyright bali mu kulimba bantu ng'oli bw'anaakulimba n'akerenca n'agamba nti singa oli mugagga ne gavumenti eno ebyesene z'omuwa omusolozo nezimazeewo naye bw'oyita wali eri emmotoka zifuluma empya ku namba buli namba epya eggwayo nga bavuga naye gwe bweweteekamu ekyombo ekikusibye mu bwavu okubeera ku bigere ti gavumenti olimba. Ekitegeeza gwe oyongedde okukonamu stamp mu kya Kenzo yatulimba we bagamba yatugamba nti Desemba wiiki esembayo mu Desemba copyright bagenda kuba bagifunye singa tebagifuna mu wiiki esembayo mu Desemba January wiiki esooka bajja kuba bagifunye tuyingidde mu gwakubiri copyright teriiwo tebanagikwasibwa. Abalimbo manyi lwaki abalimba copyright weeri ne Kenzo yennyini yazuula nti abantu balimba tebategeera. Abayimbi be Uganda be bayimbi abataagala kumanya tebaagala kusoma copyright weeri kati kyogamba nyinza kerenca nenkola Pepsi omulala ne mutunda e Kampala nga nze sitava mu kampani ya Pepsi kyekinkwata okuŋŋaana okukola Pepsi owange ne muteeka katale copyright weeri jesi abantu kye batamanyi nti twavaayo eyo mwana logo system tuli mu digital system tekyali muntu copyright gwegenda kukolera artist tuli mu digital system ya copyright ya digital ya online nti oluyimba abantu kati omuntu akyagenda kusala tape kuteeka music okujinja ati amugule mu lusiini omuntu ateeka wali ku simu ye na downloading oluyimba copyright egenda mukwata ddi olina copywriting nga music wo by online nti omuntu wakola download ku luyimba lo ku channel yo sene zigenda ku simu yo omuntu waviewinga oluyimba lo ku TikTok oba ku guna alukozesa sene waliwo company nga Tuniko wa CD Baby zitrackinga system eyo ne zijjayo sente ezo ne zijiteeka ku account yo. Kenzo azanyira abantu ku bwongo kubanga abantu tebamanya ate tebaagala kumanya zendi artist ate bagamba nti beegatte mu federation inagambye noonya numbers tukuwa obuyambi bw'oyagala kati kiringa bwe nagenda leero nengera mu government ne mungigamba ti nyina abaana abeetaaga obuyambi bengera ne ngamba government nyina abaana abeetaaga obuyambi bajja kuŋŋaaba ebaluwa era kiki mugundi yo kibayitaaga tinetaaga engoye netaaga we basula netaaga obafunire essomero kakati government egamba noonya abaana abo batulage obatuuze wali obatulage ddala abaana abo ddala obalina kati ye Kenzo bwakola federation agenda kuŋŋanya abayimbi batuulawo abateeke wali abawenga transport abayimbi sejam session babaweeza amafuta government erabe ti ddala omusajja abayimbi abayina yeetaaga obuyambi yawe Kenzo sene ziyakola ki ziyamusaba mufunze Eddie Kenzo akuba kasente bwe kiri tweyanziza sijja kukoma wano abadde Yiya Moze emboozi ye oba oliawo gyegiteeka tujja mufuna omulundi ogwokubiri ensonga za copyright azogeddeko ayogedde lwaki omuyimbi tagwa asirikamu busirisi oba sometimes abaako n'ebirala byakola nze ambassador wakabi programu nayo mwenna abagiriko abantu b'e Masaka mwenna mbagala nnyo jjajja wange awo ekikonda natitawe bale kubeerangako abantu beeruka ya mwenna waliwo omukyala bamuyita Olivia naye yagamba tavaako abantu bo mu Nyendo mwenna mbagala nnyo mwebale kubanga mwekumira ku Radio Buddu.